and the person who was grazing cattle was holding a firearm. He's a private security guard, and he's still here. They have told me that they have now ran. They are hiding in the next village with their cattle. They have deployed. They have brought in cattle. They have brought in private security to terrorize these people. What we request is, Honorable Minister, if we can have at least a police post here or a detach, as we reinstate people back on the land, for them to have security, because the moment when we are coming, they vacate the place. The moment we leave, the moment we leave, bakomao nibajja nibatandika okuba abantu ekibooko ekiro tutaaga motoka nga ziri ku standby. With the moment we get reports from people, tujje tubakwate, because Honorable Minister, ekiri wano buno bubbi bw'ettaka bwennyini bali mukono n'erinnya lya president. Someone is called Mugarura. He's saying that he's related to the president, is from the first family. There are claims that this land is owned by Muhoozi, which is not true. As leaders, we know it is not true. These people refused to register in the NRM register when we are recently updating, because they have been lied to that it is the first family, which is not true. Erinnya lya president waffe balyonoonye ng'ate babbi battaka. Tusaba singa security tuongezaamu amaanyi ne tufuna wano UPDF n'abasirikale, as we are resetting these people back on their land. Watch ne tubawo obukuumi for some good months. Abantu bano bo bali ready, because the moment we live like this, bagenda kukomawo n'emmundu zaabwe, bagenda kukomawo n'ekibooko, bakuba abantu kibooko. Bakadde baffe wano bangi bakubye kibooko ne tubajja mu malwaliro nga tebakyasobola na ttambula. Bajja kiro ne bakuba. When we report to police, cases ziriyo nyingi nnyo. Cases sijja kulimba Honorable Minister, cases zino zifiira wa state eyo. Ekyo nyenda kyogera nga cases zifiira eyo, because tulwanye abantu wano tubagamba muwaabe, babbira amabaati muwaabe, babbira kino muwaabe, naye cases zifiira eyo. Bano bo we basiba omuntu abakozeeko ekibi, after 2 days bamuta. Naye bo we babakwata bagendera ddala teryakomawo. So Honorable Minister, tusaba security, singa onteekako abasirikale nga wetuze abantu ku ttaka, because niwe tubazzaako kati ne tugenda balina private security abasirikale abo basimanyi ekirungi security. Mwena Honorable Minister mwe ba security oba tactics ekijja okukozesa okulaba nga tubakwata bonna, otherwise our people are suffering. Baali basimbye abamu ebintu byabo byonna byasigalayo mu nnimiro, abamu ebyavaayo bulungi. Omubbi w'ettaka yajja ng'oli asimbye katooke we several acres, najja ye n'akungula by'ataasimba. They made huge losses. So nkweyanza nnyo Honorable Minister olw'okujja ku ttaka wano, yeeno embeera abantu baffe babonaabona. Tusaba mbutwongeremu amaanyi tulabe nga kino Katonda tukwatirako mu bukigo. N'ebigambo ebitono ebyo njagala kwebaza n'okwebaza Secretary wa President on special duties. Mwebale kujja, mwebale tukwatako ku mukono. Ebyo bye twakajja wano emirundi egiwera nga ba security ya district. Honorable Minister, wava wano ng'otulagidde abantu badde kutaka, ne tujja nga district security ne tubagamba abantu bajje kutaka, naye basigala batidde. Okutya okwo kwali nti mulimu abantu abajja kiro. Bwe tuva wano eri abajja kiro ne babagobaganya. Kakati eyo gundi request ya chairman jayogeddeko, era tugenda kukikolako, njagala kiddamu, tugenda kikolako nga district security committee okulaba nga wano maybe tuleeta obukuumi, because bano abantu batusaba obukuumi, but unfortunately tetuyina our manpower ntono nnyo, nti ne bw'ogamba poliisi okuva ebulindi okujja okutaasa wajja kujja muntu omu ku motorcycle. So permanent deployment ey'abasirikale tuhere pass bana abantu badde mu bibanja byabwe, maybe emyezi 2-3, maybe emyezi 6. Ekyo we can discuss it in the district security committee and we pass a minute eyo yejo kutusobozesa maybe to ask from our sister agencies like the UPDF together with some few police officers to bafunire wabaira to deploy this area, to deploy in this area, basobole okupatrollinga then abantu badde mu bibanja byabwe. Short of that twaja ntukwata abasirikale. It is true, I did that operation. We came here tubakwata, bali babaje
in some other area, not within here. And they were charged. They were charged because they were deployed here illegally. Now after that, you can hear private guards. Private guards to be deployed in an area like this one. District Security Committee in Okubanga province. That one has never passed in our office. So I even don't know how they came. Because ababagadi abo bali wano. Fa abayinza okubanga babakiriza okubeerawo. Naye mu office yaffe twakikiriza eyo mina teriyo. Where they came from ekyo tetukimanyi. So we must tuno kwongeramu amaanyi okulaba nga as these people are coming here nabano tubajjewo abaliwo then tukole ki embeera edde mu nteeko. Ekizibu kye tulina wano is the one who purports to own the lease. Oyo gwe bayita Mugamba. Ye kizibu kye tulina wano okusinga. Mugamba is elusive. Emirundi gye twakakola wano meetings, he has never appeared. Tajanga ko wano, Honorable Minister, nebo twali wano teyaliwo. Abaliwo bali representatives from that family. So Mugamba is the one who is causing all this trouble. Kakati batwogera bagambye wano basimbe ebikajjo. Mbadde mbabuuza n'ebikajjo byani. Bagamba simanyi Mugamba yalagidde babisimbe. Mutaka ly'omukaikulu ali wano. Mbu yalagidde basimbe mu ebikajjo mukaikulu wuno. N'omusajja wuno. Nimbabuuza, are you the ones who sold this land? Nibagamba ffe tetundanga ttaka. Kati Mugamba mutabani we yali ayina lease of 49 years. By the way, that lease, Honorable Minister, ebulako myaka 10 ndowooza 12 okugwako. That lease which they are always talking about. But twagichekingako nti lease, it's not a freehold. Ebulako myaka 10 oba 12 okugwako. Naye ekyo tekitegeeza okujja okugoba bana abantu okubajja mu kibanja kyabwe. Exactly. So ndoza ojja kuwa guidance esinga ku bino byenjogera, naye abantu bano they are looking up to us. As for security, tugenda kukikola. If you guide us, we are going to do it. Okubazaako twandibale twabazaako dda, naye batya abantu nobo Mugamba ddawo tebakisobola. Twabajja wano tubagamba mudde mu bibanja byamwe, tebasobola kukola ki? That is it. Tebasobola. So ndowooza if you guide us, we can have security in this place bana abantu badde mu bibanja byabwe. Thank you. Thank you. Honorable Minister, nkaje hano emyezi nk'ebiri esatu enyuma ngenda n'okukyuwa. Abantu bano bakusana batali mu nsi yaabwe. President waitu ayendeze muna abantu be. President atuhera amani n'obusobozi tutukubeyambisa. Owekitiisa Minister, tekikwetaagisa omuntu kuruga mu America rundi kuruga Bungereza kujja kumala ekizibu kya hano. Ito abanyakuli hano tukumala ekizibu kya hano. Omuntu akubazibwaho Mugamba habwacha takwatiwa. Ona Minister tukababulisa nayo na Madam Fiona. Kawo Franco Mugaiga muno katukamkwata twamuteka mpingo. Who is this Mugarura here? Mugamba. Ona Minister, nyumba ininsaba anti. Ito abantu abayija ntusaba abanyarwanda okukoma president wetu omulungi. Kandi nibamuha obururu. Hano president bamuhereza 100% almost. Bamuha almost 100%. Muri kaluru kona yoweri. Tujagaruka tutakubasaba obururu batakolalo munjiza. Tujagaruka kubasaba tutobururu enju zabo zibwe nizikambuyirwe. Ezi bakairi nibombeka mbu sente bwabo butayito. Ngijja kuyeta anta akura bala DC babunyoro ntakusagala abantu mu itaka lyabo abwatire banyeta RDC abwatire ngamanyira ndi RDC wa Hoima ntakusobola kukwata abantu nkabagalo mu mataka gaabo kandi iteeka nili protectinga nyonko gamba Antona Minister, enough is enough. Yes. Abantu banu Honorable Minister, from today bagalako mu mataka gaabo habukuba amuntu wanareja kubakwataho Honorable Minister tubakwate.
Secondly, on minister, President akahandikira abaradisi mu Uganda itwena. Tuina order ya President egamba itaka lone lina conflict private security tete suppose kulilinda. Boba kukola hoki hano. Nkuchegarukamu President Yoweri Museveni akatuhandike na tugaidinga itaka lyone lina conflict bushawa private security aina kulibaho bakukola kihano. What president minister akali kagende tugenda bigando mbaini nsaba obaze na inspector general of police issue ya Bunyonyi era ikwika BBC Yesu ya Runyonyi era ikwika Al Jazeera busata gimanyire hati tutunge a permanent police post hano obaze na IGP abiyambe as a matter of agency atunge police post ebe hano abantu bagako mataka gabo bombeke buyaka begonze baseke batunga kaseko amatama